Amasasi ne tear gas ganyose mu bitundu by'ennansana baganda baffe aba Nation Platform abadde bagenda ekibuga okujjukira mukwano gwaffe muganda waffe Lita Nabukenya bwe bati bakwatiddwa era mukwano gwange bano basajja boolaba bano be bakwata abantu ekirungi tubafunye ku kamera zaffe era tubalina mukama ensi eno eri balamula tambuza posti etuuke ku abo basajja ba Yoseti Buhabulwa abakola ogw'okutta abantu mukwano gwange nyongera okugamba nti ne bano bamaama nabo bataata naye ebyensi eno Mukama yamanyi tebakyayagala muntu yenna ayambala ovulo era bakwata ng'omubbi bakwata ng'ekizibu munnange nno abantu bano bemukwata tebalina musango twongera obajjukiza tebalina kye bali bakoze muntu mwenna mubakwata munkwata gye mubakwata netwongera obategeeza nti tebalina musango era embeera eno muganda wange mukwano gwange mugikola netwongera obasuubiza ti one time muli ekyejjusa ng'Abannayuganda basituse nga temukyalina mu bwogero nga temukyalina kye mugamba abantu kuba tosobola kugamba abantu abadde batambula ebyabwe bagenda okujjukira munnaabwe yafa n'ogamba nti ogenda bakwata mu nkwata eno emenya amateeka bwegi simanyi naye banange eddembe ly'abantu Uganda lityoboddwa nnyo naye mukama ono yasinga byonna kuba naye oluusi ebigambo bitugwako oluusi tubula ekyokwogera naye Katonda w'ensi eno namugereka maaso moogi magulu ddene munnange gw'olina ansa ku bulamu bwaffe twongera okujjukiza bannayuganda ffenna nti banange eddembe ly'abantu eritoboolwa eddembe ly'abantu erigenda mu maaso n'okuba nga litoboolwa mukama gwe twekutteko Mukama yalina otusaasira n'atuwonya abasajja bano taba abaana b'abantu bwe b'engeri gye bakwatamu kalaba akasajja akakwata abaana b'abantu lwaki oba okwata abaana b'abantu mu nkwata eyo lwaki oba obakwata mu mbeera eyo kiki ennyo ddala kiki ennyo lwaki mugenda mu maaso n'okukola ebikolwa bwe biti ku baana b'abantu abatalina musango baganda bange mikwano gyange mbeera bwetyo bweri bitundu bya Nansana abaana baffe babakwata mu mbeera gye baagala obbakwatamu naye Katonda ono yalina ekisingawo Katonda ono yalina ansa ennene era Katonda oyo yennyini ajja kutulaba ajja tutuluŋŋamya ajja kututegeeza ajja twanukula ajja tukulembera tumanyi birungi buli kimu tumanyi bulungi buli kimu nti bingi bijja tuukawo era bingi bijja kwapeninga naye tulina okukkiriza nti Katonda ono akulemberamu Bannayuganda twebasire tufuluta mukwano gwange jjo bamuwadde emmotoka yamaze ku contract yakoledde bulungi bana abantu ne bakwata mu mbeera eno Bannayuganda twebasire tufuluta mukwano gwange jjo bamuwadde emmotoka yamaze ku contract yakoledde bulungi omusajja n'amuwa emmotoka omwana n'agenda okubuuliriza Uganda mu revenue kyemmotoka yange etuukira ku sente mmeka bamusabye miliyoni 2 emmotoka bamuwadde byabwere kale okwesimanga okwo emmotoka eyingire mu nsi bamusabye miliyoni 2 UAE nga yo ebyaddala okugula akasoko ka sementi okuzimba tebalina Limestone bamuyinipotinga bwiripotizi waddira mu 9 zenusu kenda ke Uganda naye weewuunye waffe gye tulina ne factories ezikola sementi Limestone nga waali lomatiriro wa sementi ali mu ddira 4 gy'emitwalo 4 gya Uganda ebintu byawano bikusobera abasajja abatalima nosanga ebirime nga bya layisi ninga babireeta bulesi omuceere tebakulima enkoko tebazirunda ennyama tebalunda amata naye nosanga nga ebintu biri ku miwendo gya wansi buli omu gy'asobola
naye mu nsi yaffe mwe tulina obusobozi obubikola ne bitulema okwetuusaako. Bannayuganda bano abasajja tebaagala nkozi. Ensi n'ogisanga ng'abantu balima balya, abantu nga balina ssente zaabwe batereka ne baba nga mulina bawola buwozi. Abantu bemwesanga nga beekolerera nga bebawola. Binojja ku makya n'okeera abantu abalina emmwanyi ekyobugaga ky'Abannayuganda Abaganda zaalinga mmwanyi n'okeera n'obijjawo. N'okeera ku makya abantu bewasanga balina obwakabaka nga beeyaga n'obisaanyawo byonna n'obijjawo. Enguudo nga bwe ziri nnungi ozijjawo bujja. Singa mwali musobola n'enguudo mwali zitaddemu buteesi binnya. Mwe ne mugera ku makya ne mukolanga statement ebitayamba Bannayuganda ne muyisa ebiteeko ebitayamba Bannayuganda. Ne mulonda ba minisita abatakolera Bannayuganda, ne mulonda ba MPs abatakolera Bannayuganda. Nga kiki? Balamu yalozezzaako ku Kyagulanyi. Embuziza lwaki banemeseza okulaba abasibe bulijjo tujja ne tubalabako n'abantu abalala bajja ne balaba abasibe baabwe ne baŋŋamba sikirizibwa kulaba abasibe kubanga waliwo abakulu aba gavumenti abalala abagenda kutubala. So ne mbabuuza tteeka ki bayisiziddeko okulaba abasibe ne bagamba kyono kiddiridde ennaku nnyingi nga batuukirira famire zaabwe n'okututegeeza nti abasibe mu kkomera bagezaako batuukirira obakkirizisa emisango gye batazza kubagamba bagenda batumulula naye balina okukkiriza emisango egyo. Twabawa amagezi baleme kukkiriza emisango gyonna kuba tebazza musango, tebalina musango n'ogumu gwe bazza. Naye era ekyo njagala kyongera otulaga nti ebitongole byaffe byonna byonna byawambibwa, byonna bikozesebwa kuzannya byabufuzi. Kuba abaana b'abantu bwe basibye okumala emyaka 2, 3, 4 abali ekitalya eruzira n'amakomera amalala okwetola eggwanga, tewali nsonga n'emu lwaki tebabata. Tebalina musango n'ogumu gwe bazza, kuba singa babadde n'omusango bandibadde babasimba dda mu kkooti ne babawozesa. Naye tebabawozesa, just babasibiddeyo okuzannya byabufuzi nga batabasiba abalala naye ate abatalina musango ne basigala nga baganya basumula. Twongera okubanja abasibe baffe babasumulule, babate awatali kakwakulizo konna, ate babalirire n'obalirira kubanga babasiba nga tewali musango. Tugenze maaso n'okupetitioninga amakooti gonna okwetola ensi yonna, era tukakasa nti pressure gye baliko kati baagala bata ne baagala bata nga babataddeko obukwakulizo. Tetwagala kusaba bukwakulizo gonna ku bantu baffe, babasumulule kubanga tebalina musango. In English, oba mujega nnyo oba muwumba tutu yennyini awedde emirimu, gwe bw'otuula eyo mu kayumbako n'olowooza nti Kateregga okwegatta ku kibiina kya Piraawo nti yagenda okuleetawo embeera egenda okuteesa abasibe. Ne bwe bukya essaawa zino nze nga batadde abasibe abo, siina we nnyinza kuyimirira ne ntandika kulowoozesa mutwe gwange nti Kateregga yayambye. Buli muntu yenna ng'oli Munnayuganda ng'obadde olaba ebifa mu ggwanga, nsuubira ng'okozesa omutwe gwo nga toyina nabyo weenoonyeza, bano abantu wandibadde obamanyi. Tujjukire muntu kye yasooka okuleeta ebigambo ebigamba nti tuteeseganye naye Museveni atuwa abasibe yali Abedi Bwanika. Naye nga twebuuza, Abedi Bwanika agamba nti abasibe be bamuluma, fe aboogera lwa nsonga tetuliyo eri mu bantu abagenda okukyalira abasibe nga tetulabako Abedi Bwanika, nga tetulaba bitereke bigenda kitalya mu basibe nga bivuddewo Abedi Bwanika. Era ya Abedi Bwanika bwe yawakanyizibwa ekibiina kya National Unity Platform nti tetulina kuteesaganya na Museveni kutuwa ddembe lyaffe,
Abedi Bwanika yagamba agenda kusigala nga akola omulimu ateseganye n'abo abakwata abasibe babata. Njagala omuntu okozesa omutwe gwo era gwe bw'oba olowooza nti Kyagulanyi Ssentamu ayina kufukaamirira bano okuta abasibe, omutwe gwo guba gukuyamba kubeerako mu mwagulya n'amaaso galaba, naye ng'obwongo tobukozesa. Era bw'oba totegeera tugambe nti gwe totegeera tukwesonyiwe. Njagala tujjukire bulungi Norbert Mao bwe baamuwa obwa minisita bw'amateeka yagamba kyasooka okukola kwe kuta abasibe abaakwatibwa ebyobufuzi. Baatabaani gwe n'otamanya ndi bano abantu baba nakazannyo ke bazannya era nga gwoga nti Kyagulanyi talumirirwa abasibe. Gwe kabaata gwe mu bwakabaata bwo ye gwe alumirirwa abasibe okusinga Kyagulanyi gwe akola obwakireresa talina mulimu. Nolaba oli ayimiridde eri mbu simanya Dubai atunda gakuwa simanyi gakuwa wanaleero ng'aga nti Kyagulanyi talumirirwa abasibe. Gwe olumirirwa abasibe okusinga Kyagulanyi. Njagala mbabuulire ebiseera Abedi Bwanika bye yagambira nti alwanirira abasibe be bamuluma. Waliwo Guy twali naye mu gurupu emu bamuyita Kambugu twatambula naye mu campaign eyo naye yali wa DP tabeerangako wa National Unity Platform. Kambugu yayogera mu gurupu eyo nti ekintu ffe kitwogeza tunenya Abedi Bwanika lwaki ateseganya naye Museveni lwansonga ffe tuli bweru naye singa ffe tubadde munda naffe twandibadde tetunenya Abedi era nga yagamba Abedi Bwanika mutuufu 10 ku 10. Kambugu essaawa zino aliwa era n'otamanya nsonga lwaki yali ayogera ebigambo ebyo. Essaawa zino Kambugu twaddamu okumuwulira nga bamusuubizza bumyuka bwa RDC. Abedi Bwanika bw'omulaba ebigambo ebyo muvaamu n'ebikolwa bye tomanya ani yali amutuma nti waliwo yali emabega we. Bwe bukya ku makya ng'oli mubbi n'ojja mu maka gange n'otwala ebintu byange by force sibikuwadde n'otuuka eyo n'olaba ng'ebintu byewabba bigenda kuleetera ebizibu ng'ojja oŋŋamba nti omanyi kati njagala tuteeseganye ombuulire lisiti y'ebintu bye natwala mbikomyewo. Bwe wali obitwala namala kuwa lisiti era nga nze mba musiru nnyo nga nkugamba taata weebale nnyo jangu kati tuteese nkubuulira ebintu bye watwala. Era njina kugamba nti oba weekubye mu mutima ng'olaba nti ekintu kye wakola kikyamu kumyawo ebintu byange obimpe nga bwe wabitwala. Naye ebintu bye wabba ebimu wabyonoona ebimu tomanyi gina gye biri ng'okomawo nze nteseganye naawe. Mwakwata abantu baffe nga balamotteke abamu bafu abalala temumanyira gye bali. Essaawa zino nga mugaa nti tutuule tuteese abantu be mwakwata nga tebalina musango. Era ffe tubakubira engalo tugaye nti taata mwebale nnyo tubanga abasiru abatategeera. Kyagulanyi si yayina kuba nti amala kubafukaamirira kiki kyatayogedde. Buli muntu asobola ayogedde tubagaye muta abasibe mwagala tumale kkola tutya. Bwe mwali nga mukwata abasibe abo mwamala kufuna lisiti yaabwe kale bwe mubanga mwamala kufuna lisiti okubakwata muddeyo mweyambise lisiti eyo nga bwe mwasobola n'okuketta ne mumanya gye bali kuba luli mwali temumanyi gye bali. Naye omuntu eyatwala ekintu aba n'obuvunaanyizibwa bwonna obukizza awo we yakijja era abamanyi gye yakiteeka. Bwe mubanga mwabakwata ne mufuna obusobozi obwabatuukako nga mwali temumanyi gye bali, bwe mulina obusobozi obuleeta lisiti zammwe gye mwazijja nga temunnabakwata mudde mumuziyiseemu amaaso mutte abasibe be mwakwata. Naye n'otunuulira omuntu omujega Bobi Wine tayagaliza basibe bateebwe. Gwe mu bwakapere bugwo osinga Kyagulanyi okwagaliza abasibe bateebwe. Baganda bange yeye embeera batusadde ba Museveni gye bakuttemu baganda baffe aba National Platform de bagenda okulaba Lita Nabukenya. Mukama ono simanyi naye Mukama yaba batusadde.